nga tonnavuma Bobi Wine essomero lino limaze emyaka 7 nga lya ssubi kaakati nno soko oli ebigambo bino nkomawo. Lino ly'essomero lya Kinga Primary School erisangibwa mu Gombola y'e Kapelabyo era mu disitulikiti y'emu lyatandikibwa 1954 emyaka 7 kaakano. Okubeera liti tekwali kwagala kwabwe liri kuyiika mukaaga naye likula wakati mu kusoomoozebwa ebibiina ebisinga bikyali busiisira mpozi n'emiti. Entebe okutuulwa abayizi lugero ng'omuyizi alina kwetebeka mu nfuufu n'alannama ebisambi ne bimweyimirira okuwandiikirako. Abagezigezi be bafuna enduli z'emiti kwe batuula ne zibanyiga obubina kuba teziba mpoole. Omuyizi anaanika engatto mu bigere abamuloodi oba abasinga bakuuta kagere n'obatunuulira nga balinga abava mu nnimiro. Jjo ly'abalamu beekembye ne bazimbawo ekizimbe kya bibiina 2. Abazadde baakubye bbulooka ne baayo ekitongole ekyabazimbidde n'okusereka. Yadde balabye ku bbulooka abayizi bakyetebeka mu nfuufu n'abalala balina kusitaamiriza. Ebibiina ebya waggulu okuli P6 ne P7 be batuula mu bibiina by'ekizimbe kino. Bano abamu ekibiina beesimba mu kyesimbe ne bawandiikira mu madirisa. Olw'embeera y'ebyenfuna abayizi abamu ebitabo biba byakekkereza era omusomesa nga tannaba kusalawo bye balina kuwandiika mu bitabo basooka kwegereza ku ttaka. Okuva emabega libadde essomero ly'abantu b'omu kitundu kyokka gye buvuddeko gavumenti yavuddeyo okulisa mu mikono gyayo. Lyafunye ne senta ng'omwaka guno lwe ligenda okusooka okutuuza abayizi ba P7. Omukulu w'essomero Joel Joseph Eberejo yalina enjawulo z'aleese ku ssomero. Yatandikawo enkola ey'okuliisa abayizi ku ssomero. Buli muyizi aleeta ebikopo bya kasooli 10 buli ttaamu era bino omufumbi kwasana nassa mu mazzi n'atokosa abayizi ne balya bino ng'ekyemisana. Abataleeta kasooli tebakkirizibwa kulya. Buli muyizi kimukakatako okuleeta mwaliira kyokka olw'embeera y'ebyenfuna abamu batetenkanyiza mu buveera. Omufumbi abazadde be bamwesasulira ekyokuliisa abayizi. Omukulu w'essomero agamba kiriwadde ettutumu era nga kaakano lisomboola abayizi okuva ebule n'ebweya. Eberejo alowooza nti mu disitulikiti y'e Kapelabyo yeryokka erina enteekateeka y'okuliisa abaana. Mu ntandikwa y'omwaka oguwedde yalina abayizi 147 naye ogwaggweerako nga abayizi 385. Omwaka guno omuwendo gulinnya okutuuka ku 502. Kaakano lirina abasomesa 7 aba gavumenti n'abalala 2 abasasulwa abazadde. Ebitabo bye basomeserezaamu bagamba bikadde. Omumpi bw'akoma waakwata abasomesa baasobodde okubazimbirawo obusiisira bwe bayinza okusula ku ssomero. Kyokka bwe balwala tebalina bwe bajjanjabirwa nga n'ebyamasannyalaze tebaagala kubyogerako. Wabula ebyobuyonjo bikyali bubi ddala ng'abasomesa bagabana n'abayizi kaabuyonjo gy'oyinza okugenda munovaayo ng'ekikututo okivuddeko. Twasanga olusoma olusooka lususse makkati kyokka essomero lyabadde terinafuna nsimbi eziva mu gavumenti. Okusinga essomero lino lize liyimirirawo ku nnusu omutwalo gumu 2,000 abazadde ze basasulira buli muyizi oba ziyita eza PTM. Essomero liweereza ebyala 21. Abayizi batambula kilomita ezisukka mu 5. Wabula entuuka y'oku ssomero naye ekyalinzibwa olw'amakubo. Essomero liri wakati w'emigga ebiri okuli Okoko n'Okere egiyiwa mu nnyanja Bisina ne Kyoga. Entindo ezimu zaagwamu. Guno gwe mugga oguyitibwa Okoki ogwanjala buli enkuba lw'etonnya era amazzi gaagwo gasaanyaawo olutindo abantu kwe baali bayitira. Enkuba buli lw'etonnya baateekawo akaato abayizi ke basobola okukozesa okusobola okutuuka ku ssomero. Eby'ennaku ng'ebyo bw'omala obbiwulira era enjiri esigala egenda mu maaso etya bweti. Tukomewo. Attention Uganda, it's our right to fight for our freedom. We not gonna stop until Uganda is free. Muchirudemu, bajaja muchirudemu, twabakowa muchikemu, kata Kampala chikwademu. Muchirudemu, bajaja muchirudemu, twabakowa muchikemu, kata Kampala chikwademu. Batuzalidemu, kamutomu yekaya jitudemu. Tokoli
tukoza bubi twabakowa mutufuze bubi badakyemalira matutama bubi mukiruddemu bajjajja mukiruddemu twabakowa mukigemu kata kampala kikwaddemu mukiruddemu bajjajja mukiruddemu twabakowa mukigemu kata kampala kikwaddemu eddembe lyaffe mulitumazeko n'ebyenjigiriza byassanawo eddagala mu ddwaliro lyagwayo bannayuganda tufa tugwawo emisolo ku bintu gyekandaze mugiwanika buli olukedde kinabasobozi ffe kitulekawa bizinesi zifa zigwawo corruption is the order of the day gambano order of the day nepotism order of the day ninga n'obubi kwe mutudde westani twebereremu eastani twebereremu northani twebereremu nebusentulo twebereremu aramoja twebereremu nemdiaspora twebereremu bannayuganda twebereremu tununule eggwanga lyaffe mukiruddemu bajjajja mukiruddemu twabakoba mukigemu kata kampala kikwaddemu mukiruddemu bajjajja mukiruddemu twabakoba mukigemu kata kampala kikwaddemu constitution magikwatamu amateeka ne mugajjamu baminisita mabangotamu palamenti yatusoberamu buli ayingiramu agiroberamu abasinga bebakiramu tebateesa tuwulira kimu alawensi batwongeremu emotoka batuweeremu n'obukuumi batungeremu bafe abaloozi tutoba butobe kanekyokulya sitaano mukiruddemu bajjajja mukiruddemu twabakoba mukigemu kata kampala kikwaddemu mukiruddemu bajjajja mukiruddemu twabakoba mukigemu kata kampala kikwaddemu nkwanirizaako atambula n'omukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda. Kaakati nno sigenda kulonzalonza n'okugaana okubebaza mwebale nnyo mwebali eddala olw'okugoberera nga temukoowa nga temusalako. Nabagamba nti ebigambo bino tugenda kubeeranga nga tubyogera enkya n'eggulo ku mukutu gwaffe wano oyo atunyigira tunyigire naye nga tumaze okubeera nga tuvaayo twogere amazima. Nabagamba dda etwasalawo okwesaddaaka ku lw'ensi yaffe ebyo ebikyamu ebigenda mu maaso bye tulabako n'amaaso gaffe tubyogerako ensi neesobola okubeera nga ebitegeera era ne tubiraga ensi neesobola okubeera nga ebiraba n'ebyo bye tuwulidde obuwulizi kasatu kakasa nti bituufu butereevu nnyo olutonya mu matu naffe tetukona nabyo tuvaayo ne tubyanja eri ensi yaffe neesobola okubeera nga ebitegeera. Kaakati n'omukwano gwange ampuliriza oba naawe angoberera nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osibyeyo otya nno olunaku lugenda lutya weekend tuli mu nnaku enkulu. Kaakati nno ffe tetugenda kubeera nga tuzikiza wadde ennaku nkulu munnayuganda alina okubeera nga ategeera era alina okubeera nga amanya ebyo ebigenda mu maaso mu nsi ye ebikyamu n'asobola okubeera nga abitegeera bw'abanga asobodde n'abeera nga oba oliawo abikwatamu n'abeera nga bivaawo. Kati wulira mukwano gwange ampuliriza nga bw'omaze okubeera nga olaba entandikwa yaffe emyaka 71 essomero lya Kapiripingi erimu mambuka ga Uganda ampuliriza limaze emyaka n'ebisiibo ng'essomero lino lya ssubi wabula essomero lino siri eyokka muzize enkola obutambi obw'enjawulo nga nkolera ku masomero ag'enjawulo okwetoloola Uganda yonna oba Buganda oba Busoga oba Western oba Eastern oba mu mambuka nga ampuliriza abasajja bano kino bakikola nga akagenderere okubeera nga munnayuganda bamuleka nga bamukuumidde wansi eyo n'obutamanya olwo basobole okubeera nga bakwata eggwanga lino emyaka n'ebisibo abaana baabwe n'abazzukulu nga be basomye okubeera nga babangufu nga bali civilized mu buli kimu olugwe munnayuganda osigale ng'oli wansi nga tolina ky'omanyi. Kaakati nno akayimba okawulidde mukiruddemu kubanga emyaka 71 ng'osanzewo essomero nga lifaanagana bwe lityo ne likulema okubeera ng'oliyambako okubeera ng'olituusa ku mutindo. Kino kiraga kibeera kikola kigenderere kyennyini oba oli awo okubeera nga bannayuganda obakubira mu buzibe bw'amaaso n'obusibe bw'amaaso
bwennyini obwedde emirimu. Kaakati nno omulongoose omuluutansozi ntambula naye bulijjo era sisalako kubeera nga ntambula naye kubanga ono yamala ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala gwe bw'omukubira ku direct call oba ku whatsapp abeera nga akwangwiza. Kaakati ab'e Bulaaya mwe mukozese nnyo whatsapp kubanga ajja bateeka ku VIP kasi omugamba nti EKTV kwenzi namba olwo ebintu biba bikwangwira. Kati butereevu nnyo speed mangu njaga tugende mawulire owulire ensonga bwe zoolekedde mu ggwanga Uganda oba okwata ku mutwe ogukwateko oba okwata mukono ogwegeke ettama lyo ekyo nakyo kiggwe omaze okubeera ng'okitadde ku ttama lyo owulire ensi bweraga. Kakati nno abasajja ba gavumenti bamaze emyaka n'ebisiibo nga bakanda Buganda ssente era nga bano batwala omusimbi omuyitirivu ennyo okuva mu Buganda. Kaakati nno ebyama byamaze dde okubeera nga byabika byamaze dde okubeera nga bisajjulwa. Kaakati ensi n'ebitegeera nti abasajja bano Buganda n'ensonga lwaki baagala okugirwana enkya n'eggulu eveewo ebeere nga tekyalina maanyi nga tekyali ku ntikko ebabanja omusimbi oguli mu buwumbi eyo 1,500 kyokka nga bano baagana okubeera nga bagisasula. Kyokka buli mwaka gavumenti ekuŋŋaanya obuwumbi 3 mu musolo mu Buganda naye ate yo Buganda ebanja obuwumbi buli 15,000 baagana okusasula. Ulira akantu kano katono nnyo nkomewo nkulaga Abanyarwanda kye beefuze kye beefudde mu ggwanga Uganda abasajja bandi tusaanyaawo. Kitutte ebbanga ng'obwakabaka bwa Buganda bubanja gavumenti ya wakati okubuddiza ebyobugagga byabwo ssaako n'okubasasula ssente ze babanja gavumenti ya wakati olw'okozesa ettaka n'ebizimbe bya Buganda eby'enjawulo kyokka nga gavumenti yeefudde nampulira zibi. Wadde nga mu 2013 gavumenti eriko ebintu byaza eri Buganda kyokka waliwo bingi ebikyabanjibwa. Olwalira akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi ategeezezza nti gavumenti egenda mu maaso n'okukozesa ebintu bya Buganda kyokka nga tesasula mu byamenye kuliko enkambi y'amagye y'e Makindye, kkooti y'amagye e Makindye, ekkomera ly'Ekigo, ebifo ebiriko kkooti ez'enjawulo n'ebirala bingi. Wetwogerera nga Buganda ebanja gavumenti obuwumbi obusoba mu 5. Chief Government Valuer sofa yakakiriza obuwumbi 1,600 obulala bagamba bakyavaliwinga n'ebirala naki nti kale bw'oba kakati wakkiriza 1,600 obuwumbi lwaki tobusasula kubanga mwaka ku mwaka mu bajeti tebiteekebwamu ate gavumenti esigala esindika aba URA okugenda e Buganda okubanja omusolo gwa buwumbi 3. Kati bw'obanja obuwumbi 3 ku musolo bakubanja obuwumbi obusoba mu 5 lwaki tobasasula zaabwe. Ono agamba nti singa gavumenti esasula ssente zino eri Buganda bajja kuba basobola okutuusa obuweereza obulungi eri abantu ba Buganda n'abalala. Kubanga ssente zino ziyamba okuddukanya ensonga ez'enjawulo. Muzze mulaba Ssaabasajja Kabaka ng'azimba amalwaliro, azimba amasomero, juzi baagabye tractor mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo, juzi era nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka eddwaliro Kabaka lyazimba lyaggulibwawo. Kakati ssente zino ziyamba development activities zino projects ez'enjawulo. Kyokka mu kwanukula Ssaabawolereza wa gavumenti Kiriwa Kiwanuka ategeezezza nti ensonga eno bagikutteka na bwala. I'm fully seized with this matter because I chair that committee personally. So unless I hear from the people you speak of, whom I engage with regularly on these issues, I'd rather you leave that to us because I have not received any complaint from the kingdom in the way I am handling this matter. These matters of Uganda, I've been involved when it comes to their payments. I know a lot of discussions are going on. So maybe they've chosen 2 routes. Waliwo ababaka abongedde okuteeka gavumenti ku nninga okuvaayo esasula ebigibanjibwa kubanga Buganda etutte ebbanga ng'ebyogerako naye nga mpaawo kavaayo. Nga twemulugunya olwa gavumenti okukozesa ebintu bya Buganda byeyalemera ebimu netayagala kusasula busula ate netayagala nakubizza ate Antony General atatunyonyola mu bulambulu kufa batuuse nawoozabuuza mutulu mu kuyogeraganya ne Buganda ngera babadde bakola ne Antony General abasooka babadde bakola. Kakati nno ebigambo bino byonna ng'omaze okuyiwulira nti Buganda ebanja obutitimbe n'obutirimbe obw'ensimbi. Kaakati nno abasajja buli mwaka ogujja oguyitawo
beeyongera okubeera ng'ebbanja eribabanjibwa lyongera okubeera nga lyeyongera. Kaakati bano kyova olaba nga baasalawo ne bakwata abantu ssekinnoomu nga bw'olaba bampuuga abandi badde nga boogera ku lwa Buganda ne babakompromisinga ne babawa ensimbi n'olya miliyoni 5 n'olya nti bamwongedde akawumbi okulaba ng'obumbi buli 5 abandi vudde ne basitula amaloboozi gaabwe babutemerako ettaka. Kati amaloboozi gaabano ne babasayira ensinga ne babeera nga tebakyasobola kwogera ku nsonga ng'ezo eziri mu Buganda eyabalira okuva obuto n'obukadde batuuseeko nga tebakyalaba bibi byonna abasajja babaziba amaaso. Era kyova olaba nga Honorable Joel Ssennyonyi oba muyite leader of opposition omusajja ono baatuuse n'okumubeera nga bamusalako ensimbi eziddukanya emirimu gye kubanga ono yagaana okumukompromisinga okulya essente zaabwe okubalya mu ngalo. Era ono baatuuse n'okumugyako emmotoka ye ey'obwaloopu. Kakati musajja wattu atambuza mmotoka gye yagula ku ssente ze okuddukanya emirimu nga leader of opposition era nga n'ensimbi mu kifo ky'okuzimwongeza abasajja bamusalako nsale. Kaakati ono baagala okulaba nga bamulemesa emirimu gino kubanga ono yagaana okubalya mu ngalo. Kati njagala oli omunyalwanda ono yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino ebyawawazza bannayuganda. Nawe bw'onoobiwulira ogenda kutya ensi nti bano abasajja kye bapanga ekyamazima kinene nnyo, kinene ddala okusaanyawo Buganda, okumalawo Uganda era nga n'okuddaala abasajja bakuddaala. Nakugamba nti abantu bano bagenda ku university ne basoma okusinziira ku Joseph Kabuleta agamba nti abantu bano kasa bamala okusoma buli omu bamuwa miliyoni 2 okugenda okwetandikirawo omulimu. Era abantu bano batandisewo nnyo obuntu obuwola ssente bwabula bamala okuwola ssente bwe zikulemerera batwala makaago, batwala kyapa, batwala ndagaano, batwala nnyumba. Naye nga kigenderere sooka oli ebigambo bino. Kale ye ndi munyalwanda kale ogenda kunkola ki? Ndi munnalwanda, ndi Uganda, ndi mu Buganda neeyagala. Ogenda kunkola ki kasasiro? Toyina. Bana Abaganda mwalemwa, mukkirize mwalemwa. Muli bafeeriya. Teri kumwayinza kukulembera muntu, teri kumwayina magezi. Batono nnyo abalina ku magezi. Batono. Beba batono tono ku 10 kuliko nga 2. 80% temutegeera. Abatono nnyo beba bakolagana ne government ne batwala eggwanga mu maaso. Abasulusulu ebiwumba tutu yemmwe abagamba nti government eriko tena kyekuyambi ng'okimanyi bulungi tiwatunda n'ettaka lya kitaawo n'oliguza abannalwanda oba aba westerna saawa eno olowooza nti obukulembeze bwe bannaakyuka ngenda kweddiza ettaka watunda lya kikoma nnyoko. Muli bafeeriya mukkiriza Abaganda mwalemwa. Tetugenda kiddamu mwalemwa. Yensonga bakina bagambye Obuganda tebulina kiddako n'oyo kabaka wammwe gwe muyita kabaka wammwe. Kabaka wa Uganda, kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni, pulezidenti w'eggwanga lino. Ate bw'anaavaawo nga tuleetera muhoozi. Nze kati nafuuka dda na wa Western na wa Central. Nafuuka dda wa Central kati. Era kati Abaganda tugenda bakyusa mpola mpola badde mu Banyarwanda. Mugenda fuuka Banyarwanda in fact. Era kati tugenda kurashinga bano Abaganda abaddala kati tuleetewo ffe. Era kati nze neddira Lugafe akabiro Maleere era omubala gwaffe gugamba Lwandugwa, Lwakatende, Lwabirya, Lwawoza, Serukulu Lengejja. Gwe kati mbadde tambula awo nga bw'omanyi TikTok bwetaggwayo kati nengwa ku video ya mwana mulenzi ono. Naye video ya mwana mulenzi ono ensanyusizza nnyo. Nengamba kanji bateereko ngenze ku account yawo ne mulabalabako naye nga baba kyeyekola buli amumanyi yenna njagala mumpeere buli amulaba njagala mumpeere video eno era njagala buli omu muntagingire mbadde muguddeko awo naye baaba naye message eri nti nja mubuulira mugambe nti muganda wange okyali mwana muto bwamba nkulaba oli myaka nga 2 bankusingako oli mwana oli myaka nga 2 n'okusobaawo naye munaye kyenya kugamba munange ensi eno ogiraba tovumanga toduulanga kuba Katonda ebintu byonna abiteeka mu nsi eno ebirungi n'ebibi. So nkulaba oli muduuze oli muvumi naye olwa abantu bagenda okukuterayo okimanyanga nti ensi erimu okufa nti abantu bafa. Katonda akola ebintu biri olina okuba omulamu oba okufa. Kati omanya nti ensi erimu okufa teweemalangamu.
teyogeranga bigambo nyabaganda bagamba ati tayogedde tejjusa so ensobo ogimanyi terimu okufa era ngenda kutera abantu wansi awo bentaddeyo abagenzi ate nkuterayo abagenzi aye naye mu famire yamwe manyi wali ofiiriddwako oba baneiba oba wani nti kufa mu nsi gyekuli ekirala kyenya okugamba nti wali obaddekaawo olina mukwano gwe yali abaddeko n'omulimu ne gumuggwako oyo gyali waliwo omukwano gwe gwomanyi yali abaddeko ne ssente ne zimuggwako waliwo omukwano gwe yali abaddeko chairman ku kyalo n'avaako waliwo omanyi waliwo prefect yali kusomera ku maasomanga naye n'avaako kakati ebyo naye bibeera mu nsi eno ng'omanyi nti biri mu nsi eno teekamu obwegendereza mu byoyogera era nze abagenzi benkuteredde abo bonna bolaba baali b'amaanyi ng'ensi batya naye munnange bw'oba oyogera tovuma tokudaala tokola ki sijja kwogera bigambo bingi naye nze mbadde njala buli asobola akuntagire ojjukire nti munnange ensi erimu bino wammanga gweomanya nti ebiri mu nsi teobeera mulamu osobola okukyuka olina omulimu gusobola okuggwako oba ne sente zikuggwako ebintu bingi nabali boogambye tebalina bye basobola biki nabo baabiinako naye munnange nze nyagadde kuwa meseji eno munnange ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto naye bannaye tukkirize tugaane ono omusajja tagenda kusoboka kati okulabisa yakutadde ku level endala wuliriza interview political landscape of Uganda for a while now. How relevant do you think you still are to the Ugandan youth? Like I said, it is not just me. The question should be how relevant are the ideas that I represent to the Ugandan youth, and they are very relevant. Because I speak about the reality. I'm presenting in black and white the option to the situation that we are living under right now. I don't present myself as the most knowledgeable or the most qualified, but as the most committed to this reality that we see. The reality that the corruption has sunk our country and has stalled our development. As returned by His Excellency the President, be ready. You've been through so much, of some of which you've mentioned, the arrests, the beatings, being shot at, tear gassed. At what point do you sit down and think, this is too much, maybe time to bow out, or does that never cross your mind? I am no Superman. I'm a human being who feels pain, who gets scared, who gets anxious, who gets worried. I am no Superman. You're asking at what time do I say enough is enough? At all times. Every time I'm under attack. Every time another brother is abducted, another person is killed. Every time I visit my friends in prison, I'm like, enough is enough. But again, there's no alternative to this. This is a one-way mission. Either getting our freedom or we die trying. I call upon the international community to be involved in this. How? The role of the international community is to give attention to what's happening in Uganda. I know that so much is happening in the world, but let us also get some attention, because Africa, especially sub-Saharan Africa, plays a big role. There's been a lot of investment in sub-Saharan Africa. The US alone last year sent $12 billion in sub-Saharan Africa. Uganda took more than $500 million of that in health, education, and others. We appreciate that,
But that aid should be coming with preconditioned. Yes, while we seek the US aid to be reinstalled, we have EU aid and aid from other developing partners. We want preconditions on that aid, because if there are no preconditions of democracy, respect for human rights and the rule of law, then that money is only sponsoring the oppression of the people of Uganda. At what point do we move away from aid and expecting USAID, expecting the EU, expecting everybody else coming to our aid? We can only say enough to the aid if we have an alternative. And in my view, the alternative is first and foremost to end corruption. You mentioned that you get afraid, you're scared, you get anxious with what happens around you in your life. You are a father, you're a family man. Waliwo abaavaayo ne bagamba nti Mwami Kyagulanyi singa interview gye yakola ku NBS yali ya luzungu mbu yali tasobola kubeera ng'ayogera Olungereza oba okulufuweeta, nga bano beerabidde nti ono oluzungu takyalwogera takyalufuweeta wabula ayimba luyimbe. Kaakati nno yabadde ku BBC era ebigambo mwabirabye, omusajja ebigambo byayogedde mwenna mwabitegedde. Waliwo ebigambo byemba nga nyina okuteerayo oba bya Luganda oba bya Lungereza, nga mu mbeera yonna oyina okubeera ng'obiwulira gwasobodde obitegere, kubanga pulezidenti bw'abanga amaze okubeera ng'ayogera tosobola kubeera ng'ogaana okubeera nga owuliriza ebigambo bye biba by'amakulu ddala. Kaakati naawe yabadde akunnyonnyola nti buli lunaku olukya ku nsi kuno obulamu bwe ye yasalawo busa ddaakira bannayuganda okubeera nga alaba nga Uganda eyina okukyuka oba yagala oba tetwagala. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nakugamba nti n'abamulwanyisa nabo tebatudde, abamulwanyisa nabo tebeebase. Mwawulidde Museveni yavuddeyo n'ategeeza nti mwenna mbalaba wano mu Uganda, mwenna muli banaku, muli bawejjere, mponga byoya, nkoko enyera mutunzi, kiwogo kibula. Kaakati mwenna muli banaku, musobola okukozesebwa nga bwe twagala ne tukiza ebigendererwa byaffe. Ne babasasulira ne ku TV ne babagamba nti mugende muvume nga mufuuse ba machinery amajja amapangise. Ebigambo ebyo mwabidde butereevu nnyo mu katambi kaffe akaddiridde kano. Kaakati nno era bangi muzze mbalaba, mulaba fulufiga bajja ku TV ne bavuma nga tewali abagambye nako yadde bakuba ku mukono. Ba Franka Gashumba bonna bajja ne bavuma buvumi, ne bajja babasajja mivule ne bakola gwa kuvuma, n'abantu abalala bangi mbalabye ku TV nga bakola gwa kuvuma buvumi. Naye ng'ate omuntu yenna ali ku side eya opposition bw'avaayo nayogerako ku kigambo nga kituufu, nga tavumye, nga tavodde, ono TV gyaliko ba radio bamugobako bugobi, talina kwogerako ebyo bikyamu ebikolebwa gavumenti era n'eri bannayuganda ebibatuusibwako. Kati ogeza ng'okutta bannayuganda bangi abazze nga battibwa ffenna nga tubalaba, okubuzaawo bannayuganda okuwozesebwa mu kkooti ez'amagye awataliiwo nsonga yonna ebawozeseeyo, nga ne kkooti ensukkulumu yasalawo n'egamba nti kino kikolebwa mu bukyamu. Naye nga nagono gwaka bukya kkooti eyo esalawo tewali muntu n'omu yalaggiddwa mu kkooti y'amagye okuggyako Dr. Kanokiza Besigye Kifefe, ate ng'ono ffenna tukimanyi nti akolagana n'abali butereevu nnyo, buno bonna bwe balimu bubadi bwabwe. Gwate kaakati ogamba otya mbu Besigye yali ateekateeka okuwamba gavumenti, omuntu omu ne bamukwata nga yateekateeka okuwamba gavumenti nga taliiko yadde omuyambi, yadde akaana, yadde omulema, wabula muntu omu nga yeefudde nga Schwarzenegger bwe yazannya firimu. Kati bino byonna nga bigenda maaso, ebya Eddie yawe musajja wattu tebinaba kubeera nga bitereera, era ebigambo tebinaba kubeera nga bimuwoomera. Kaakati nno era ye ekyakaayira ddala, kubanga abasajja bakyamutaddeko ekigere, bakyamutaddeko akazito. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'akakasa nti Mwami Kyagulanyi si wanjawulo nnyo ku bo, mbu nabo b'amaanyi nnyo, mbu era bo be bakulu ku Mwami Kyagulanyi, be baamusooka okufuna zi dipulooma, be baamusooka okufuna eddiguli, nga kino kitegeeza nti si buli muntu ajja genda amanyire famire yaabwe olw'okuba mbu awagira Kyagulanyi. Kati bino byonna byalese bannayuganda okubeera nga bakemekererwa, bangi baasindukiriddwa emmeeme olw'ebigambo by'omusajja ono ebibadde bitamusuubirwamu kubeera nga biva mu ye. Kyokka nga Mwami Kyagulanyi yatugamba mujja kulaba abantu bange bennyini ne bwali ba muganda wange ajja kwogera ebigambo ebyefaananyirizaako oba okunsebako ekintu ekinene, temwewuunyanga. Kansoke kuba ku bigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ekigambo kino, kati ate nkugjeyo nkulaga akazito ke batadde ku musajja ono Eddie yawe, era interview eno gye yakoze ng'ali mu ggwanga erya Canada eyamuzalidde ebitukula makayi byazaalira ku nsiko, oba oli awo alijejjusa taligyerabira, alijujjukira bulamu bwe bwonna. Bannange temwekanga nga mulabye oba senga wange oba maama wange oba muganda wange najja n'abagamba oyo Bobi Wine ali abafu.
tekibewunyisanga kubanga ababikola balina amaanyi gonna balina sente zonna bwoba olwana ne Museveni oba olwana ne Bank of Uganda oba olwana ne Uganda Police oba olwana ne UPDF oba olwana na buli kimu ate nze nyina okulwanya bakulu bange era bakadde bange mbasaba munsalirangako nena abali wano mbasaba mu byonna byonna tulebaza obuwagizi ne munteekangako musaala kuba neesanga mu mbeera nga bwe mba nnwanyisa omulabe nyina kulwanyisa mukono gumu ate guno omukono mulala gubeere nga gulwanyisa abantu bange abankwata neme kulwanyisa mulabe ekyobantu bawano waliwo ekigendera okututeekako ekyo kuba mu gyenkaaga bayagala nnyo tuteekako nti abaganda bankwe abaganda tebagalana abaganda tebawuliziganya abaganda babbi si bituufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu waffe Eddie Yawe nkulamusizza ssewo. Nalabye statement ze wakoze muwagambidde mbu bafutu soja bamanyira famire yo kulwebyo obufuzi. N'ogamba nti baatuuka n'okugaana muto Mickey Wine okulaba mukulu we Bobi Wine. N'ogamba tusukkulumya nnyo Bobi Wine okusinga famire. Ng'olaba mbu kikoyinza n'okukoyinza muntu ogamba nti Bobi Wine ategeera nnyo okusinga Eddie Yawe. Nze nno bwe nalabye statement ze sewuunyizza nnyo. Obwongo wange bwaddukiddewo ku byafaayo ebiri mu byawandiikibwa nga Quran. Mulimu Nabbi gwayita Nabbi Yusuf bakulu be bamukwatibwako ku nsaalwa munnange olw'ebyo bye yakolanga n'entegeera ye ng'eyawukana ku yaabwe. Ne bafuna ensaalwa mu mutima ne batukusaba kitaabwe bagende balunde naye embuzi ku ttale. Bwe batuuka eyo ne bamusuula mu kinnya ne bakoma ne balimba taata waabwe nti emisege gimulidde. Abasuubuzi abaali batambula be balonda omwana oyo mu kinnya ne bamutwala ne bamutunda e Misiri. Oba kitegeera naye nga bakikoze lwaki lwa nsaalwa. Kakati abooluganda okukwatirwa muganda waabwe ensaalwa tekyewuunyisa ate naddala okuba nti ye muto nga bo be bakulu. Kati oluusi naawe osobola okukafunamu kuba ka buntu. Oba kitegeera wabula nze kyenjagala okusaba kiri kimu nti lwaki wakkiriza famire egende mu byobufuzi nga toyagala bagimanyiire. Ekyokubiri bano abaana okugaana Mickey Wine okulaba muganda we Bobi Wine bwe yali amulumbye ku office eyeba order nti ogwo gwali mulimu gwabwe bwaba nga babawadde order nti tejakkirizibwa kuyingira mu office ya president nga tafunye lukusa kuva eno mu office mukkiriza kuyingira takkirizibwa kuyingira bamugaana. Ekyo kibabalagidde okukola. Oba kitegeera. So ensonga ezikwatagana ne famire neza famire ebyo bibeere waka ewuwe emagere oba muyita omukyazi ewo makaago mwogere ku nsonga zammwe ezaki eza famire naye ez'eggwanga munnange eno abeera birala. Kati mmwe ekibasumbwa kiri kimu timumulabira mu kifaananyi kya muto wammwe gwe mwayola gwe watwala mu Dream Studio n'omukola olimba lw'akagoma ka Lubenda ne lukwatayo le lwamusitula gwe wasasulako ku school fees gwe walerako nga muto eyo ye gundi mwomulabira ate nga we yakola ki yavaawo dda. Oba kitegeera Bobi Wine ali mweyo range y'akagoma ka Lubendera mwamutunda dda mwamulyamu dda ssente. Ono aliwo mulala ono waggwanga okimanyi bulungi nnyo lwe bamukubira mu Arua ne bamuwamba ne bamubuzaawo. Ensi yonna nga ebanja Free Bobi Wine gavumenti y'abana abatujju abatuwamba babayitanga family ne babatuuza ne babagamba muwe advice muganda wamwe ave mu byobufuzi nammwe ne babawoninga obutabeetabaamu era ne babawoneka sente akokola ki akokonvinsinga muganda wamwe ave mu byobufuzi. Muba mukubakkiriza sente ezo Eddie Yawe walimu mubazigaana mwalimu Nyanzi Fred Sentamu era kyovola nti ye azze ali ne Bobi Wine mu byobufuzi from day one mpaka leero bali bonna kubanga ye yagaana okulya sente zaki yagaana okulya sente mu muganda we. Muwamwe mwamutunda dda mwamulyamu dda sente temubanja. Ono Bobi Wine aliwe essaawa eno oyo waggwanga takyali wammwe. Bomba mwetaaga mumulinde mikolo gy'okumanyigana kwa byannyimbe mikolo gya mbaga ejja famire ebikwatagana n'ensonga z'eggwanga mumute. Lwaki gamba ebigambo ebyo nti bangi muffe tuli mu buwaŋŋanguse lwakuwagira Bobi Wine. Teri yali badde agenda mu buwaŋŋanguse olw'okwawagira muganda we tekisoboka. Ffe tuwagira Bobi Wine tumanyi omukulembeze waffe si muganda wo ffe tetumulabira ku levo ya muganda wo nedda. Abantu tuzise baganda baffe ba Franka Sendeza ba Rita Nabukenya ba Dani Cheyune bafudde nga bafa lwa Bobi Wine omukulembeze waffe gwe twagala tukulembera mu Uganda. So si nti bafa lwa muganda wo oli gwomanyi gwakola akagoma ka Lubendera nedda sebo ono mulala.
obo kitegeera ono abantu bali makomera emyaka kati gigenda kuwera 5 nga baliyo olw'omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebaliyo olwa muganda wo goli gwomanyi Bobi Wine gwakola akagoma ka Lubendera nedda teriyo yalikiriza kwera mukomera olw'okuba nti muganda wo gwe idea yawe nedda abantu bali mukomera ku lw'omukulembeze waabwe so si ku lwa muganda wo gwe gwomanyi oli Bobi Wine wammwe kivudeka nti oli mwamuli amudda ssente ono aliwo waffe mu mwesonyiwe mumulinde emikolo gyammwe egy'ekika mwogere ebibaluma naye ebikwatagana n'eggwanga waffe mumutulekere mumuveeko even we are ready to take his bullet tuli redde ffe n'otukuba amasasi ne batutta ku lulwe so si nti batutta ku lwa muganda wo gwe ediyawe no ku lw'omukulembeze waffe tuli redde okututta so si ku lwa muganda wo gwe ediyawe nti tuli redde okututta tebasobola tutta lwa nsonga za famire yammwe no ne basobola otutta olw'ensonga z'eggwanga lyaffe nga tufiirwa omukulembeze waffe gwe twagala atukulembere kati bambi tubasaba Bobi Wine mulekera omulabira mu kifaananyi kiri kye mwamulereramu kye mwamuwerereramu kye mwamukolera obuyimba mu studio ku bwereere revo yagivaako mukkirize oba mugaane bwe munaakikkiriza ekyo wallahi mujja kulaba nga buli kimu kibatambulira bulungi naye ekibatawanya kimu mwagaana okukkiriza nti yasukka levo omwali mumanyidde ali ku levo ndala kati kitubasaba please muleme kutulemesa missoni yaffe ey'okutaasa ensi yaffe ono mumwesonyiwe kale bino byonna nga bigenda mu maaso kyokka ate kaakati waliwo ebigambo bibino Honorable Geoffrey Rutaaya ono nga tukimanyi nti wa NUP yagira ku kadi ya NUP era akiikirira abantu b'e Kakuuto wali eri mu bitundu ebya Gureta Masaka kaakati nno ono mbu yeegasse ku Hillary Kiyaga Dr. Hildaman abangi gwe balumiriza okubeera mbu omusajja ono ampuliriza era ono yafuuka dda mbu ensolima ne Joyce Bagala mbu era bakolagana butereevu nnyo okulya mu struggle mbu olukwe kakati ne bigenda mu maaso biraga nti abasajja bano mbu batandise dda omulukujjukujju omupango okubisa engoye mbu ng'engoye zino ate embu za kibiina bino bisesa byewuunyisa nange kennyini nabiwulidde n'empulira nga neesiseemu kakati ku NUP waliwo engoye entuufu ezitundibwa oba mu Uganda mulimu abaana abakuba engoye entuufu nga za NUP kyokka ekikwewuunyisa waliwo mbu akabadi era mbu abasajja bano waliwo engoye ze batumizza ejjoola 10,000 okusinziira mu ggwanga erya China kakati no lwaki bazitumizza era lwaki bazijja wano lwaki bazitumya China z'engoye zino bazireeta kukola ki Hildaman Dr. Hildaman Geoffrey Rutaaya ne Honorable Joyce Bagala oli eyatuyamu olukwe ebigambo bibino sooka obiwulire enkomewo mwe kiyaga otumizza t-shirt okuva China ku miliyoni 10 osasuddeko t-shirt okuva China Joyce Bagala osasuddeko t-shirt okuva China abaleetera t-shirt ali omu kumwe kuliko akubidde mu nesimu ng'alina gwalagirira ng'amugamba naawe jangu kubanze baleetera Joyce Bagala baleetera Kiyaga baleetera Joyce Bagala Kiyaga Geoffrey Rutaaya kati mubadde mulina kumwe kuliko omu abadde alina gwakubira ng'essimu ye eri kuladda muddangamu era bagenda zireeta era zamaze t-shirt muzikubisiza China gwe Geoffrey Rutaaya omanyi nti wasasudde ettaka mu bitundu by'ekibiri gangu wasasuddeko ettaka wasasuddeko hafu ku ssente ziwajje mu palamenti olowooza sibimanyi gw'obadde oyogera naye omumanyi essimu yonna ng'okubira mpuuga Joyce Bagala Museveni kakiriiki ako nababuuza mumanyi kye bayita okuggyako dikiteeta eyakatta ba pulezidenti 7 ab'ensi ez'enjawulo ba pulezidenti banne 7 bali mu ttaka mwajja muze mugezaako oba ate ffe tetwajja kugezaako wano tewali jajja kugezaako eyajja okugezaako ddayo your problem to us bw'oba wajja kugezaako bugeza ddayo omulembe gwaffe tegwajja kugezaako bugeza ku Museveni omulembe gwaffe tegwajja kugezaako bugeza ku Kabano omanye ebbanga lyekeekwekera
kekweke ebbanga mumanye ebbanga bwe tukajeyo ne tukateeka ku ttaka tukatadde kungulu konako n'omusenyu omusana gukookeza konna kakaze kakubulako kukuŋŋanya kuteeka ku nkoomi kwokya mbutugezeeko bugezi